Ensonga esinga okutuliisa emmere kwe kuggyamu ekyo ekiriisa ekiri mu mmere ey'enjawulo okusobozesa emibiri gyaffe okukola emirimu egy'enjawulo. Naye ate awo weebuuliza nti ye emmere gy'olya eteekeddwa etya? Awo nno ye Bukedde we yagunjizaawo pulogulaamu eno ey'okufumba. Olwo nno esobola okukuba ttooki mu ngeri eyo ey'okuteekateeka ebyo ebiba bigenda okuliibwa eby'enjawulo nga tebinaba kutuuka ku ssowaani yo. Eno ye pulogulaamu okufumba, era ng'olunaku olwaleero tutunuulidde okufumba bu keeki obutono obunywera ku caayi, so ng'ate bannaffe abalala bo babulyanga ekyemisana, era nga buno mu lunyaanyimbe buyitibwa cup cakes. Omufumbi waffe olunaku olwaleero gwe tuli naye ye Chef James Etobo, era ng'ono olwaleero azze okutulaga engeri gye babuteekateekamu, gye babufumba. Olwo nno gwe ayagala okwekolera ssente, wuliriza nnyo nga naawe ayagala okufumba obwawaka, mukwano totemya. Kati nno katusimbule n'okutulaga ebyo bye weetaaga okwetegeka nabyo bw'oba onookola kekisi zino. Olwaleero twagala kuyiga okufumba cupcakes. Cupcakes bukeeke obutini obusangibwa mu supermarket, abamu babutunda nusu 5, abamu nusu 10. Olw'ebbeeyi y'ebintu n'ebbeeyi ya cupcakes egenze erinnya. So simanyi ekiri mu kitundu kyo, naye nga bwe buntu obutonotono bwe tusobola kunywerako caayi. Wano ewaffe abantu basinga bukozesa ku makya n'olweggulo, naye mu nsi endala abantu baziriirako ne ku lunch. So twagala muyige, naye ate mukyuse n'engeri gy'okubikozesa nga sobola nakulya ku lunch n'onywerako kacaayi oba n'onywerako juice, n'oba nga olunaku lwo olutandise bwoti. Weetaagayo bino okuba nga ofumba cupcakes. Weetaaga margarine. Margarine osobola kukozesa Blue Band oba Prestige, ze tusinga okubeera nazo. Then twetaaga sukaali, ono wa bulijjo waffe. Twetaagayo ku magi. Twetaagayo engano. Engano kika kyonna saagala kugamba nti kozesa kino, kasita banga engano, all purpose flour. Then twetaagayo mata. Twetaagayo flavor. Kati nga wano tulina vanilla, tulinayo strawberry. Then twetaagayo baking powder. Baking powder mu katale ndabako kika kimu kyokka, so saagala kumenyera bingi. Then wetaagayo whisk bw'oba ng'ogenda kubisa ki omukono. Then bw'oba ng'ogenda kukozesa machine, waliwo gye bayita cake mixer yesinga okukola ebyo. Then twetaagayo bowl, eri stainless kuba ekuyamba nti tewali kirala kyofunamu okuggyako ebyo by'otaddemu. Then twetaaga weighing scale. Weighing scale yekuyamba okufuna ekipimo ekituufu. N'ekirala kyolina okuyiga mu baking nti olina okubeera n'ekipimo nga kyekyo. Tekuliko simanya nti ogenda kuteebereza, ebyokuteebereza ojja bikolera wali ku mmere okufumba. Naye bw'oba ng'obekinga tekikkirizibwa kuba oyinza kupima bubi ekintu kyonna ekigaana okuvaayo obulungi. Nate ng'amaze okutulaga ebyo bye weetaaga, ate katutandika okufumba keeki zaffe. Nga tonnabatandika kupima, mashini erina okuba ng'esoma 0. Mashini tutegeeza weighing scale eno yegenda okutuyamba okufuna ekipimo ekituufu. So kusinziira ku ekipimo kyaffe, margarine oba Blue Band oba Prestige twetaaga 250 grams 250. Already muziraba ziri 250. Ekipimo kyenkozeseza kyosobola okugamba nti kyekitandikirwako. Kati oli mu kwota ya kilo, naye singa oba oyagala kubufumba ng'abungiko, ekipimo kino osobola kikubisaamu emirundi 2 oba emirundi 3 oba emirundi 4. Bw'okikubisaamu emirundi 2 kitegeeza olina half ya kilo.
bw'okikubisaamu emirundi 4 kitegeeza nti olina kilo namba. So kisinziira ku famire oba kisinziira bw'oba ng'okola business of course tosobola kukozesa buno kino ekipimo ekitono weetaaga n'obukubisaamu emirundi nga 8 oba meka naye nga kisinziira ku ki ky'oyagala ate n'abantu bameka b'ogenda okufumbira. So already tumaze prestige oba margarine, then lw'okuba tuddamu kupima tuno making sure tuno machine tuno gizaayo ku zero n'okuddamu n'elaga zero. Weighing scale eno wana ekigamba teya kiraga nti ogiziza buto. Bw'oba nga tolina kigambo teya machine osobola gijjako n'ogizaako. Ekyo kiraga nti margarine ono already gwe tupimye weighing scale tegenda giraga nti olinga agambye nti teriiwo. So netulyoka twongerako sukaali tugenda kosa grams 15. Katono sukaali kisinziira osobola mwongera n'agenda ku 2.5 oba n'okola 2 naye olw'okuba ennaku zino abantu tebaagala nnyo ebintu ebiwoomerera yensonga laki ntadde ku 15. Naye singa otuuka eyo waka n'oteekako 15 nga owulira sukaali tawera oli wa ddembe mwongerako. Naye ebiseera ebisinga tugamba singa obeera olina obusobozi funa ka weighing scale akatono kagula ng'emitwalo 3.5 ku mitwalo nga 45 kisinziira wa. Naye kasogula ako ka machine teweetaaga kintu kirala kyonna, teweetaaga ate kugula bukopo bugenda kupima amata oba amazzi, buli kimu oba osobola kikolerako. So naye nga of course tugamba abantu olw'okuba technology agenza akula tetwetaaga ate kunoonya buli bukopo buli kaseera. Tutandise n'ebintu 2, sukaali ne margarine. Bino ebibiri bye tugenda osooka kukuba, then bwe tumala twongereko ebirala. Ndowooza olaba whisky yaffe etandise okukola. Wano tewali kirala kye twongeramu, tusooka kukuba ne tulaba nti sukaali ne margarine tumaze omukuba, then ne tulooka twongerako amagi nga bw'ogenda okulaba. So twatandise nga sukaali ali yeka, margarine ali yeka, naye tutandise okukuba. Nga bwe nabagambye steps ziri 2 zokka. Enzibu yeri esoose gye twakubiddemu margarine ne sukaali, then nene ey'amagi. Ebisigadde byangu. Kale bino tubibayigiriza nga twagala mubeere nga ewaka mubifumba. N'ekirala omuntu ali awo ng'agamba nti talina kyakola, talina mulimu, ofunye amagezi g'osobola kufunirako ssente ku bwereere. Ekisooka principle ya keeki eri nti keeki erina okuba nga ewooma. So ekisooka tetusobola teekamu omunnyo. Kye tusobola kukozesa nga oli mulwadde wa sukaali osobola kukozesa honey, babita mubisi. Gw'osobola gukozesa ekipimo kiba kyekimu. Naye lw'okuba ogenda kukozesa omubisi kagubeerere ddala 2.5 grams oba mils 2.5. Tomukendeza kuba sukaali awoomerera nnyo okusinga honey oba okusinga omubisi bwe banga ogukozesa naddala mu cakes. Nga bwe nabagambye kasita omala zino steps 2 keeki terina kuzitowa.
tugenda pima engano twetaaga grams 4. Already tulina engano yaffe wano nga bwe nabagambye twetaaga sigenda kugamba nti kose kino kika abantu abasinga beekwasa ekika ky'engano ye baleetedde obutafuna kye baagala naye nga si kituufu. Obuzibu buli ku ggwe akozesa engano ogikozesezza otya. Twetaaga baking powder grams 15. Bwe tumala nga tutabula tubikuba mpola nnyo nga bw'olaba. Ate ekigendererwa kiri nti singa tubimikisinga engano n'ebula mu sukaali ne margarine kiba kiwedde. Kati wano osobola nakozesa ekijiiko. Nga tumaze okutegeera nti kino kiyinza okututwalira eddakiika nga 2 ezijjudde nga tutabula ebirungo byaffe bino, naye njagala otegeere nti singa ate tokuba sukaali bulungi, mwattu teweewuunya nti sukaali ono ojja kumusisinkana ate ku keeki yo gy'onooba ofumbye ng'eyidde. Tukyagenda mu maaso n'okuyiga bwe bafumba cupcakes, naye katusooke tugendeko mu kuwummulamu n'oluvannyuma tukomewo. Mukulike eyo mu kuwummulamu okwo, ate katweyongereyo ne puroguraamu yaffe ey'okufumba, era ng'olunaku olwaleero twafumbye cupcakes. Bw'ayagala okuzifumba nga bizinensi oba nga zaakulya waka, ndowooza nti mwenna muli ku kituufu, naye awatali kumala budde bwonna, ate katweyongereyo n'okufumba. Twetaaga milliliters 100. Bwe twalinga tusoma batugamba grams kye kimu ne milliliters. Mukyakijjukira ekyo? So wano machine yekozeseza grams naye nga bwe nkugambye grams 100 kye kimu ne mils 100 oba milliliters 100. So tuyiwamu, then tusigaziza kintu kimu, tusigaziza vanilla olina options 2. Osobola kukozesa akajiiko akatono, omuzungu kayita teaspoon, oba oteekamu bu teaspoon 2. Bw'obanga okozeseza ekijiiko omuzungu kyayita tablespoon, okozesa kimu kimala kusinziira ku kipimo kye tulina ekya margarine. Bw'obanga ogenda kukuba ebintu ebineneko oba okubisizaamu margarine mirundi 2 oba mirundi 3, emirundi gy'omala ng'okubisaamu margarine buli kimu kiba kikola kyeyongera ku kipimo kyekimu. Bw'okubisaamu margarine mirundi 2 kitegeeza ne baking powder onoomukubisaamu mirundi 2. We tutuuse tokuba otabula butabuzi mpola, ng'ekigendererwa kiri nti singa amata gaffe olaba gagenzeemu bulungi oba omaze okugatabula n'engano yaffe kiba kiwedde. So tuli mu kumaliriza process y'okukuba cupcakes oba bukeeke obutini. Kati we tutuuse already ebirungo byaffe biri okay oba tubikubye bulungi. Ekiddako kiri nti twetaaga cupcake pan oba we tugenda okufumbira ku cupcakes, n'ekirala twetaagayo obupapula obugenda okubufuula cupcakes. So buno babuyita paper cups. Kaayo paani za njawulo, waliwo eziri mu supermarket, waliwo z'osanga ekisenyi. Ekikulu kyakubeera ne shape ng'eno gye tulina eno eya cupcake.
ebisigadde byonna kasita obeera ne kano kajja kuyamba okufuna shape gy'oyagala. Tetugenda bujjuza nnyo kuba ojja kulaba nga bugenda zimba. Bw'otandika obuteeka mu oven bugenda zimba. Kati twagala kukyusaamu ku flavor. Already tulina vanilla naye twagala mukyusa tufunemu flavor endala. Flavor ki gye tugenda okukyusa? Tugenda kukozesa strawberry. Strawberry kusinziira ku mixture gye tulina tugenda kwongeramu just kati. Naye singa obadde kipimo kino kye tubadde nakyo oyagala kifuula strawberry, obadde oyongeramu obujiiko 3 obutini bwa chai oba kijiiko kimu n'ekitundu ekya kijiiko ekinene kino kye tuyita tablespoon. So wano ngenda kwongerako just kijiiko kimu kiba kimala. Olaba ne kala ekyuse. Bw'oba nga toyagala nnyo kala, waliwo flavor ya strawberry etalina kala, naye osobola gikozesa n'ofuna ky'oyagala. Kati wano omuntu asobola gamba nti nkoze kamabu bw'otaddemu bubiri. Taddemu vanilla ne strawberry. Jjukira gye twatandikidde paka wano we tukomye. Olaba nti twatandise n'ebirungo nga biri byokka, nga tulina sukaali, tulina majarini, tulina engano, magi. Naye olw'okuba tubukubye, y'ensonga lwaki tulina step eno gye tuliko. Kati ekisigaddewo oba kye tuddako bakinga. Olw'okuba tekinologi akyuse, edda twakozesanga sigiri, enku, naye olw'okuba tekinologi akyuse, ate abantu abasinga balina stoves ewaka, kuuka ewaka, ate nga kusinziira ku kye tulaba tebakozesa wansi wa kuuka. Kuuka bamukozesako wano waggulu just kufumba, naye wokebera wansi walinga we bagireetera. Kati ensonga lwaki bino ebintu olina obiyiga, kikuyamba n'okukozesa bulungi sente zo. So tugenda kugamba nti osobola kukozesa kuuka oba n'okozesa ovens. Abamu ze bakozesa okukolerako emigaati oba zino cakes, cookies, bikola byebimu. Enjawulo eriwo nti gwabikola olina okubeerako n'obukugu oba olina okuba nga omanyi byokola oba byofumba. So tugenda direct ku oven. Kati oven gye tugenda kukozesa erina batoni 2. Erina batoni ya wansi n'eya waggulu. Bw'olaba enkula ya oven olabira ddala nti ebakinga wansi ne waggulu oba omuliro guva wansi ne waggulu. Ekyo kitegeeza ki? Olina okusetinga ekipimo kya temperature oba omuliro gw'ogenda okozesa nga opimye ogwa wansi n'ogwa waggulu. Kati okusinziira ku cupcakes
ekipimo ekituufu kya diguri 2. Diguri 2 kitegeeza nti wansi opima grams diguri 2 naye ekisooka oven onogisaako negenda kasita egendako nga kabatoni kaffe okanyoola paka awali degrees 2. Okusinziira ku eno oven waliwo degrees paka 4. Kati gwe olina okupima ekigenda okukuyamba. Kati okusinziira ku kye tugenda okukola twetaaga degrees 2 waggulu ne wansi. Ekisooka bw'omala giseetinga toteekamu cupcakes zo. Olina ogirinda esooka efuna omuliro. Omuzungu kyayita preheat. Preheat means oba kitegeeza nti sooka ogireke efune omuliro olyoka oteekeko by'ogenda obekinga. Yensonga lwaki bw'oba ng'obala obudde bwegenda otwala otandikira kubala obudde nga already oven ekyamuse. Ow'enku oba ow'essigiri ebiseera ebisinga ow'amanda ebiseera ebisinga omuliro gwo already oba wagutegese ne oven eyo oba ogisoose gikumamu omuliro kuba waliwo ovens ez'enku n'ezaki n'ez'amanda. Osooka nazo okuzikumamu omuliro nekwata bulungi oba n'ekyamuka bulungi n'olyoka oteekamu cupcakes zo. So process esigala y'emu. So tugiwaamu dakiika nga 5 6 awo nemala n'ekyamukamu n'olyoka oteekamu. Kati ke kaseera tuteekeko cupcakes zaffe. Nabagambye oven ekozesa omuliro gwa wansi guli wano wootuuza ne waggulu. Kati cupcake eyo omuliro guva wansi nga gufumba n'omulala ne guba waggulu. Yensonga lwaki tutuuka ekiseera nga cupcake eyidde bulungi wansi ne waggulu. So oluvannyuma lw'eddakiika nga 15 cakes zaffe zaabadde ziyidde era nga zisigadde kujjula. Ziyidde bw'omala oven ng'ogijjako bw'ozikwatako bwe ziti oba zibbouncinga bw'onyiga bw'oti olaba kano kakala kano ka brown ako kekalaga nti cupcakes zaffe ziyidde. Nga bwe nakugambye eno bizinesi namba. Obadde okimanyi nti weetaaga essaawa ezikka wansi w'ebbiri okusobola okufumba cupcakes ng'okozesa obukodyo leero obutuweereddwa kyefeetebo osobolera ddala okutandika bizinensi saako naawe ayagala okufumbira ab'ewaka. Eyo y'ebadde puroguramu yaffe ey'okufumba olunaku olwaleero era nga gwafunyeemu osobola okutandika okukolerawo olwaleero naawe anaakola bizinensi era okyasobolera ddala okutandika olwaleero.